Gayo no akabinya ina buli kimu kyoyinza okubanga weetaaga in terms of kikumba. Mukubire ku 0785 822 771 0754 822 771. Kale mpozi ebara lirimu nga bwe mulirengerawo club to tez lyebara lyenjagala nnyo mujogerenga mu olunaku lwaleero mbayita mujje wali ku club to tez. Leero tubeera naki leero Wednesday, leero Tuesday, leero ebeera happy hour mugende gubeera very cheap as possible, but the environment eba yakabi nnyo tenga ne kwegamba kyakabi music oyo gwayagala ojjoga okutwala omwagala omutwala ku club to tez liri awo ng'oyolekere na mugongo ku actually kyaliwajjala kireka road yawo nga wakava ku mafuta ga shell oba oliraba straight away. Kale katusumula endowooza amawulire olugambo ne kalibule. Twagala okusooka okuba nti tusaasira nnyo amaka mikwano ab'enganda n'emikwano ba omukulu Ziggy Wine ndowooza muze mubiraba. Omukulu ono gye buvuddeko yawambibwa mbeera etaategeerekeka ne bamusokolamu amaaso ne bamutungatunga ebiso ne bamuwokya paasi naye atulugunyizibwa mu mbeera eyabadde eyesitaaza bannaaye eyennyamiza era nga Mukama yamujjuludde bambi mu nsi eno. Yesterday night babadde ku vigil ye leero lwe bagenza omuziika naye gyo twabadde eri ku vigil era bingi nnyo ebyagenza mu maaso n'okubaawo bannaaye. Kibi nnyo nti Ugandans are still dying in this absurd way. Kyennyamiza era Mr. President omukulembeze w'eggwanga bannaaye simanyi bino oba bikutuukako naye ndowooza ze zino ensonga ezeetaaga okubeera addressed. The way people are dying kitutiisa bannyinimu bannyini nsi okuba nti we are dying in this insensible way. Kibi nnyo bambi tukusaasiddeko nnyo Ziggy Wine ne family abakyala ab'enganda n'emikwano. Kale katulabeko obubaka bungi nnyo Bobi Wine bw'ayogedde ku vigili ejjo ndowooza byonna katubibalage tulyoke tugende mu mawulire. Eno gyewaka meeting olunaku olwo n'atajja naye mubutajja nagezako mukubira essimu okutegera wa waali ku ssaawa 2 ng'essimu tagikwata. Ndowooza abo baali bamaze omukola ki omuwamba lwakuba nti nno obeera n'omuntu ono oyagala okukkiriza nti Mukama Katonda asobola okukola ebyamagero naye we yatuuse nga tasobola kubona kubanga yatuuka nga sabubi nga takyaliwa tayogera ate nga ne paati emu yokka nga tekola ngate n'eriso balijjeemu. Ekisooka yali yafuna blood clot ng'alina okufuna surgery ey'obwongo ekitaakolebwa. Engalo baazisala baamwokya ne bamusalaasala. Omuwendo awaddeyo obulamu bwe ku lw'ensi yaffe yandibadde nga mbuuka ali ku ddigi ye. Buli Sande twalinga ne Ziggy Busaabala n'olwakyo twandibadde naye ne kati agenze ate nga kyo kisobola okutuuka ku muntu yenna wano. Ffenna buli omu kandideti wa kufa togezaako no tokkiriza omuntu yenna okozesa okufa okutiisatiisa. Twandogera bingi nga tuziika Ziggy kubanga Ziggy abadde ttaano wange. Ziggy abadde kyaliwo abakyali omuntu ali hambo omuntu mukkakkamu buli omu amwogerako byanjawulo. Njagala okwebaza famire ya Ziggy okutukkiriza netufuna omukisa okukungubagira omuganda waffe kubanga tumanyi programu yabadde yakumutwala asule mu kyalo naye kano naffe ke kakisa ke tusobola okubeera nako netubeerako ne munnaffe netusulako naye namwandu oba namwandu munange obulamu tulimu. Mukama amutangalize ekkubo yagenzeemu kuba Ziggy fana obusoose busoosi naffe tujja
Okay, byabadde Nasa Nagande kitalo nnyo bambi. It's so sad. It's so sad. Abadde he's been a youngster, young artist. Afunye an opportunity to break it through into the fame, but muntu abadde neyo love. Ebigenda maaso bekabikulaga the caliber of a person he has been. You don't need someone okunnyonnyola ennyo kyali. Oba nti abadde star. Kwegamba ebigenze maaso n'okubaawo okuva we yafa kikulaga the caliber of a person. Abadde muntu bambi w'abantu. Kale mukama mumuze mirembe bambi. Kakati still yesterday nga bwe saakoze gye bwavaako ekivulu kya Bitex ku Sunday tekyaliyo ekyepukulu. Twabagamba wano nti poliisi yayimiriza ekyepukulu kino in the names of saying bakirabanga kiyinza okubeeramu insecure, mulimu insecurities nyingi nnyo. Naye Bitex n'atukakasa n'agamba ekyepukulu kino kirina okubeerayo ne munne bajjo. Naffe kamera ne tuzitegeka tukirabe katulaba amaanyi ga Bitex. Indeed ekyevukulu bakiremesezza bambi. Leero omukulu ono Onyanga omusajja ono akulira poliisi wano mu Kampala. Omukulu ono agambye ekisooka tunnyonnyola atulambulidde lwaki ekivulu kino babadde balina okiyimiriza. Era n'asaba Bitex amuwadde gaabuwa nti asobola okuddamu n'applyinga. N'addamu n'applyinga n'addamu n'awandiikira poliisi buto. We balabanga ku luno tewali insecurity oba oliawo bayinza omukkiriza. Okitegeera era okay ndoza katoke tubalage nga ebigenze webyogeddwa nga tunnyonnyola ku nsonga zino then Bitex ayina naye byayanukudde ku nsonga eno ne katoke tulabe kivulu Bitex yabala tesetese eri wankulukuku kusande yatuwandikira nga 25 omwezi gwa June nga asaba security. Yes. Nga mbalina ekivulu naffe ne tumuddamu nga 3 omwezi oguwedde nga tumutegeeza nti kusooka ekivulu akiyimirize kyetuyita suspending kubanga waliwo amawulire gye tufunye nti ekivulu security tejja kubeerawo ate waliwo abantu nga waliwo ebyabwe gye bateesewo kati ne tumuwandikira nga tumutegeeza mu lufutufuti and intelligence information received concerning the manner, the conduct, the characteristics and the likely outcome of the proposed music show does not guarantee lawfulness, safety and security for the public and the organizers. Kunsonga za intelligence yetufunye ngekwatagana ku kivulu ekyo ngeri gye bateesetese nga ekigenda kuvaayo abantu tebagenda kubeera neki n'obukuumi bwa safety. Netusalawo nti tukiyimirize Bitex naye ne tumutegeeza nti tukuza ekivulu giyimirize addemu atuwandikire tulabe and security enaabeera atya tujja kubukuumi kubanga ffe nga poliisi tuwa buli omu obukuumi nga yeetaaga ki obukuumi tuteekwa kumu obukuumi. Okay, of course Bitex bino ebirubira byaliyisa ezzalawo. Ekisooka musajja ategese ebivulu bingi nnyo. Toyinza mugamba nti tamanyi kyetaagisa in terms of security okuba nti tutegeka ekivulu. Abasajja bano batadde ssente zino balanze bambi ekyo kyo ndowooza ekyepukulu byebimu ku bivulu byolabe nga babiranze excessively akasente kangi nnyo akagenze. Nze nganze kye nandisuubidde nti omuntu ng'ona tomuleka kusigalayo nnaku 3 munnyonnyola bw'obanga osensinze insecurity at one point. That is my opinion. But anyway, n'omukulu Bitex olumutuuseeko kwegamba alina byayogeredde omukulu ono mwogezi omwami Onyango bye mujja okwewulirira
era ye Abitex akyalina okukkiriza nti imagination y'abana abantu okulowooza nti Bobi Wine agenda kubeera ku kivvulu lwakuba tebaagala kimugamba direct kyekyaganyisiza ekivvulu yadde ng'Onyango era insistinga n'akigaana nti tebasinzidde ku lwakuba nti Bobi Wine ayinza okubeera ku kivvulu kino okusalawo ekivvulu nga Abitex bw'alowooza. So kompe ku reaction ya Abitex ku nsonga zino. Omwami Onyango nja kumusaasira kubanga ekifo kyalimu n'omwami Kayima yakirimu era ebigambo byamwokya n'agobwa era ndowooza Onyango mu kulowooza kwange okutono kwe nnina ndowooza yagenda okuddako kubanga omusajja nga Abitex pulezidenti w'abapromota mu ggwanga lyonna n'olaga abantu ekifaananyi mbu tamanyi ebisaanyizo biyimirizawo kivulu. Omusajja ateekesese ebivulu emyaka 2 ateekateeka ebivulu okubeera nannyini ensi ateekateeka ebivulu ne pulezidenti yennyini pulezidenti gwakolera kwabeera n'ovaayo n'otunula mu kamera n'ogamba nti simanyi bisaanyizo bibeezawo kivulu kyannaku nnyo biba boogezi baffe abapoliisi naye njagala mugamba mwami Onyango nti abantu boyogereramu bategeera nnyo ate bagezi ate kati muyinza otutunyiiza Bobi Wine tutandika okubatabanya kubanga Bobi bw'omulanga ekivulu tekibeerayo ate bw'otamulanga era ekivulu bakigaana kati kyetugenda okukola ndowooza tugenda kumulangira ddala kyere ndowooza kyekiddako si kyekyo kubanga nebbaluwa yatulaze nti Bobi Wine tagenda kubeerawo si kyekyo nti Bobi Wine badagenda kubeerawo nedda twala kyetuwulidde anti ku nsonga ze security kyetusinzidde okusaala okugamba nti bano basuspendinga ekusooka bagiyimirizeko ekivulu. Okay, nsonga za Abitex n'Onyango. Kakati, of course Abitex tumubuuzizza bino byonna bigenda maaso, I know his money, his waste sentence zigenda. Ekintu kino agenda kikyazzaako because he's the president. Abitex ye president w'abategesi b'ebivulu. Of course, bwe babanga police egenda beyimiriza ebivulu bye, ayina okubanga ayina kyazzaako if he's going to survive ng'omutegesi w'ebivulu banga sente ajja mu kutegeka bivulu ng'embeera bw'eti egenda sigali egenda mu maaso ayina okubanga ayina kyazzaako era n'atunnyonnyola nti ye plan B ye ebivulu akyabitegeka naye ayina strategy endala gy'agenda okutegeera gy'agenda okutegekamu ebivulu bye era naye agyogeddeko naye akakasizza nti ye akyalina ekirooto okulaba Bobi Wine ng'akulembera Uganda kasajja kano simanyi naye kale sooka ompe ku mukulu ono bananyigeze nsobola okuteekateeka ekivulu nga tolina wondabye naye nga ekivulu nze nkitegese so ye protocol edako ebivulu ofune Jacksta ayimirire nga nnyini kivulu nga Abitex nsobola okuteekateeka ekivulu nga temulimu linnya lyange nga kiri mabega kujjako omugezi yayinza okumanya nti zo sikiiru za Abitex tulina okuteeka ettaffaali okulaba nti gavumenti eno ekyuka ate twagala muyimbi artist yabajja mu buyinza. Okay, there you go. Ye mukuru Abitex, one of the most prolific events organizer, I think a president waba promoter. So, ensonga zezo tubasaba bintu bino biterere because Abitex does a really good job. Ebitutwala mu bivulu ebiseera ebisinga kwejjako stress. Waliwo omusajja omugezi Bulangereza eyo yagamba an environment without music nti ensi yandibadde ennakuwavu nnyo abantu bandibadde n'obukyayi bungi nnyo ku mitima kwetemaatema kwettiŋŋana. But music sobers our conscience down. Kati mu bivulu bino twengera okuba nti to celebrating that harmony. So bakole balina omulimu gwe bazanya muyinza obutagulaba but I think they do a good job to make that happen. Kale eyo katuve wa Abitex still kuba promoter waliwo muyimbi akutaka of course wamuyita John Black ono is too busy ndowooza mbayimbi abasinga okukwata ebivulu ye muyimbi naye ndowooza mu kukwata ebivulu ebingi ayinamu atandise okukoleramu mistake kakati abamanye wa mitandao ku Salama Road waliwo ebbaala limu gye bayita Messi liri awo ngukirire wa Kenzo studio ya Kenzo weri ebbaala ly'amaanyi pya ku lw'omukaaga lyategeka ekivulu ne litegeka John Black ku bwereere
you understand ebikola bana nene nnyo esala mu luguudo nga wabwerere kyokka nga ovugako ndowooza meters ntono nnyo n'ogende wa mitanda ku PTC ate bano bo babadde bategese John Black nga bagenda musasuza omutwalo gumu ku ididde ate nga byonna biri mu mwezi gwe gumu ekintu ekirowooza nti management ya John Black ina okwetereza abakulu bano bombi balina bye boogedde kwena ensonga wa PTC si musanyufu naye nga nono eyategese ku Messi naye alina byakyogerako katsoke tuwulire enkayana zino nazo. Ekivulu ky'okumezi twakitegeera ku Mande nga tulaba kuba wempitira nga bana era nga kuyingira kwa bwerere John Black. Ningamba ye kale nze nali nakitimba ekivulu ekyo kuva mabega mwezi mulamba nga nja ntimba bwe namanya nti ekivulu wali banebba batimbye ekyabwerere nasituka nengenda ku bamaneja ne mbakubira ne baŋŋamba ekivulu tebakimanyi ekiri ku Messi nensituka nengendayo ne tukebera mu receipt book nga kivulu bakimanyi ne baŋŋamba badde tebamanyi nti oba oluguudo lwe lumu nensobi sigiteeka ku Messi nsobi ngenda ngiteeka ku bamaneja b'omuyimbi toyinza kumanya nti omuyimbi ali ku luguudo lumu toweza wadde mayiro n'otundayo ebivulu bibiri nsobi eri kuba manager nsobi teri kuba Messi n'ensobi eri kuba manager ab'omuyimbi John Black ali ku mutwalo wano ewaffe so ezaffe esinga wano ku PTC zibeera za mutwalo era John Black omutwalo gumusaana bakasitoma baffe n'ekifo kyaffe tukikuumira awo ku mutwalo buli so ezibaawo ziba za mutwalo mba nenya bamaneja sinenya Messi nenya bamaneja ba muyimbi era banagenda maaso n'enkola eyo bagenda suula omuyimbi waabwe fetukola justice kyaffe kintu kyanjawulo nnyo tolanga leero olw'omukaaga wosuubira nti omuntu agenda buli wamu waayagala anyumire nga waayagala nga terina bivulu naye nze eŋŋande fe tusazeewo tuleete John Black wano newankubadde awalala justice dansol bagenda kuzina ffe tusazeewo nga ffe tuleetere abantu baffe banyumirwemukko nga lunaku lwa mukaaga tulabe kiba kitya ekivu tukiteeke ku lw'omukaaga tubeere ab'enjawulo tusina ennaku endala Monday, Tuesday, Wednesday. Nzolokuwa mutegese leero nga mitanda mwina ku Friday ejja tekigaana ate bantu kujja wano kumulaba newankubadde ku bwereere kati ekyo kye bayita bizinesi buli omu asika zawwe yensi njagala nkulabe kuliddo amazima gojogola omutima okuba kujagula sikali. Okay, there you go. John Black. I think it is not good at all. Erando zo inokutereezaamu ensonga ezo John Black. Buntu obwo butono bwe budamaginga brand so mubugemenga bukyali. You cannot organize a show here ngate next week agenda beera on the same road that one wabwerere. Lutara ali very sensitive. Lutara akubuuza ontegekawa. Sometimes obo mutegeka ne kayunga ngamanya inayo sheka yunga ayinza okukuma sheka yunga. Webanga simba ganga ddala show. Agamba naye kayunga luwe yantegesa anafuna atya. So you need to be this understanding eriba promoter ne brand yo kubata basa kutegekera bwerere somewhere and you're going to be paid for 10,000 just in a couple of inches chibi. Kale still ku John Black waliwo ku lunaku olwo lwennyini lwa performinga waliwo omuvubuka namubaleeterako Bibi Zanda omuvubuka ono ayimbanga John Black agamba abavubuka bano babadde nga bamunoonya tiimu ya John Black kakati omukuba actually is a more of a brother kono muvubuka ono Bibi Zanda nti kwolwo lunaku abava ku Messi abasajja abalevubuka ne bamutayiza ne bamukubwa bubi nnyo era nga bamubuuza akavubuka ka Bibi Zanda kaliwa omusajja ali bubinyira bagenze ne balopa John Black ku police waliwo ebiwa a police report nga bagenda okubannyonnyola ndoza katwabe no story nayo. bansinkana ku Messi munda nga bude ngenze ku backstage awo basoka ne bankuba ekikonde muliiso nga so alaba
kati beddako batandika bankuba bambuuza Zanda. Bakubanga bambuuza Zanda aliwa. Zanda aliwa. Kuba nsategera group gye yafulutuka. Nagenda abantu bava eri bayiti bavuuka bajja nga bangi. Kuba waliwo abantu era abalala naye baatukira ku nze era. Kuba nze ate otambula naye. Bwe banfumita nsooka n'empunga. Kuba omusaayi gwali guyika mungi. Ne bantwala awo ku ddwaliro eryawo kuba poliisi eyantasa era bali balina kummaliriza. Omulwadde ye embeera yeeraliikiriza era twetaagira ddala obujjanjabi obuwererako ddala kozi kati twagala namusikaninga naye baatusabye emitwalo 7 pannawo tubadde tetuziinaawo kitegeera just ffe kyetwagala baamutuusizzaako ekyo baamutuusizzaako ekyo baveeyo ffe kyetubaagalamu kyokka kumuwa bujjanjabi kozi muganda waffe ffe tumwagala nga mulamu baamutuusizzaako ekyo ye omulwadde agamba baamutuusizzaako ekyo ganga yazze na John Black okitegeera era mu kumutuusako ekyo kye bamutuusizzaako wali balina kituusa ku nze kozi bamufumise ebisu bamukubye nga bamubuuza bibbi Zanda okitegeera kati kitegeeza ate baba kugwa ku nze nze bandintemyeko butemi mutwe poliisi ebimanyiiko kozi omusango gyeguli twaguddewo omusango ne reference tugiina. Okay, kibi tugezezaako noonya John Black but all in vain. Ndowooza tujja mufuna obwenkya atunnyonnyole if he knows about this naye nga kibi nnyo bannaye leka ettemu lino I don't know. Okay, mu story endala yesterday nabadde nina okubalaga ku byavudde mu kikonde kya Golola. Abitex yamaze n'akuwangula naye eŋŋumi eno omukulu Balaam yagiise ya kisirusiru bya kisirusiru nti Golola yakubye omusajja ng'ali wansi era kyekyasanyudde Balaam. So kompe highlights za game eyo ne bakulu byano bye bayogedde. Very much century fight. We'll go inside between the two fighters. All stations, all radio stations and TV, together with scripts. Judges, basazo ne bamuwa fight ekitabaddeyo zembalo kyalwana naye omusajja akubye vivi nga ndi wansi rematch banange webale kumpagira omusajja yemukuba ekyakoze